Our representative for the Commonwealth Parliamentary Association is going to be Honorable Nantongo Rose Fortunate. Our representative for the Pan-African Parliament will be Honorable Kalwanga David Luchamzi. Yes. Now, let me go to the committees. The Vice Chairperson of the Local Governments Committee is going to be Honorable Abed Nasa Mudiobole. Mu mawulire ge tulinawo ekibiina ekya National Unity Platform mu butongole kimaze okubanga kironda kye tuyita shadow cabinet egenda ogenda maaso n'okubanga ekwasaganya ekisanja kino 2026 era nga bwe nakugamba nti oluvannyuma lw'okulayira bino by'oba osuubira bye bigenda ogenda maaso n'okubanga biddako era mu be balonze ndowooza mu batakyuse ye leader of opposition yekka Joel Ssenyonyi asigadde mu office ye nga leader of opposition wabula nga ku luno Paul Mweru akiikirira abantu ba Jinja East wenjogerera Jinja South East nga ye opposition chief whip ekifo ekyo kibaddemu John Baptist Nambeshe era nga John Baptist Nambeshe bamusindise mu kachi okubeera parliamentary commissioner eyo office gye nakugamba Anita Mongo gye yakola olukujjukujjo n'empuuga ne bagoba zaake kakati wenjogerera John Baptist Nambeshe gwe batutteyo ye chief ye commissioner w'ekibiina ekya National Unity Platform then Paul Mweru ye chief opposition whip leader of opposition asigadde Joel Ssenyonyi ngenda kusomera list yonna era nga bwenjikuletedde bogenda maaso n'okubanga ogifuna nkuwena byonna nga bwe babyogedde era nga bwe bibadde ekibiina ekya National Unity Platform kimaze okubanga mu butongole kiwaayo amannya ago kubanga olunaku olw'enkya oba mu nnaku ezitali zeewala Parliament amannya gano ebadde geetaaga era nga bagenda kutuula mu lutuulo olw'okubiri n'aba NRM bagenda kuleeta abaabwe aba commissioners n'abalala b'obukiiko bw'enjawulo nga bagenda ogenda maaso n'okubanga babutuulako naye ng'ekibiina kya NUP mu butongole kimaze okubanga kironda shadow cabinet ngenda gikusomera yonna nga bwetambudde bonna nga bwe babalonze okusinziira ku lukalala lw'engenze maaso n'okubanga nfuna ate oluvannyuma ngenda kuwa akatambi ng'ekibadde ku kitebe ekya National Unity Platform nakyo ogende maaso n'okubanga okitegeera naye ng'amannya gonna ngenda genda maaso n'okubanga nga kutuusaako ogategeere bulungi nnyo era ku lunaku lwe lumu press conference eno ekibiina kya NUP mwe kirangiriridde agenda okukwata bendera oba agenda okukwata flag ekibiina kya NUP mu kalulu ak'okujjuza oba ak'okuzzaawo omubaka omukyala akiikirira district y'e Kalangala oluvannyuma lwa Helen Nakimuli okubanga yafa kakati muganda we amanyiddwa nga Nampala Irene ono nga muganda wa Helen Nakimuli kakati gwe bawadde kaadi y'ekibiina kya NUP yagenda ogenda maaso n'okubanga akwatira ekibiina ekyo kaadi yaakyo mu kalulu ke tugendamu aka by election e Kalangala agenda kufaafagana n'abo aba NRM gwe banaaba baleese yenna wagenda okubanga tunkana ekibiina kya NUP oyo gwe kisindise ngenda kusomera shadow cabinet yonna nga bwegenze maaso n'okubanga ate esomebwa Council Elias Rimbazi Nalukoola bamuwadde obwa Attorney General era naye ogenda kuwulira omukulu amanyiddwa nga Mudiobole naye ogenda muwulira naye alina ekifo kyatuddemu onaava mu bitundu by'Ejjinja ababaka abapya bonna baweereddwa Honorable Betty Namboze bakireke alina ekifo kyaweereddwa zaake eyagobebwa mu office y'obwa commissioner naye alina ekifo kyafunye ku kibiina ekya National Unity Platform bwe kityo bwe kifulumizza list yonna ngenda maaso n'okubanga ngikutuusaako oluvannyuma lw'akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'Ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna ngenda kuwa listi yonna nga bwefulumye oluvannyuma ngenda kubanga nkuwa akatambi naye nga mawulire gensooka okuwa geega Nampala Irene muganda wa Honorable Helen Nakimuli eyafa gye buvuddeko era n'agenda maaso n'okubanga yaziikibwa kakati ekibiina kya NUP batudde ne basunsula era nga babadde bajja ne balaga interest yaabwe ne bajjayo kaadi ne bajjayo empapula ekibiina kitudde ne kironda era bano ono yawangudde olwokaano olwo bamuyita Nampala Irene oli abadde Nakimuli Helen kakati muganda we Nampala Irene yagenda okubanga akwata kaadi y'ekibiina kya NUP okubanga akiikirira abantu ab'e Kalangala district ng'omubaka omukyala okusikira ekifo kya muganda we kyabadde agenda maaso n'okubanga ate akakkalabya era olumaze bino byonna ekibiina kya NUP mu press conference y'emu ne balangirira nti kakati tumaze okulonda kye tuyita shadow cabinet era mu shadow cabinet eyo bagironze amannya bagasomye nga bwe gagenze maaso n'okubanga gawulirwa.
and all those other factors. Unfortunately, it's raining. I need to. Okay, people power. Our representative to the Caribbean EU Parliament Assembly will be Honorable Namtawe Joan, Masaka District Woman Representative. Our representative on the Parliamentary Pension Scheme is going to be Honorable Kawalia Abubeka. If the member is here, I should stand up for the vote. Oh yes, Honorable Kawalia is there. I would have asked you to come, but it's raining. Our representative to the Interparliamentary Union is going to be Honorable Brenda Nabukenya. Our representative to the Parliamentary Union of the OIC member states, that's for the Islamic states, is Honorable Hassan Chirumira from Kachikamu County South. Our representative for the Commonwealth Parliamentary Association is going to be Honorable Nantongo Rose Fortunate. Our representative for the Pan-African Parliament will be Honorable Kalwanga David Luchamzi. Yes. Now, let me go to the committees. The Vice Chairperson of the Local Governments Committee is going to be Honorable Abed Nasa Mudiobole. And Honorable Mudiobole is going to be deputizing the chairperson of that committee for local government accounts, who is Honorable Betty Namboze Bachireke. The Vice Chairperson for Government Assurances Committee is going to be Honorable Anna Adeke Ebaju from Soroti. And the chairperson of that committee, Government Assurances Committee, is going to be Honorable Zake Francis Utevi from Zogandi. Vice Chairperson Kosase is going to be Honorable George Musisi from Shira. And that committee of Kosase is going to be chaired by Honorable Muwada Mpunyinji. Kosase Nendo Kwatawa B. The Vice Chairperson for the Public Accounts Committee is going to be Honorable Sarah Wansasura from Jinja. And the Public Accounts Committee is going to be chaired by Honorable Samba Patrick Oshabe from Kasanda. Now, the Deputy Chief Opposition Whip is going to be Honorable Nakwede Harriet. And the Chief Opposition Whip is going to be Honorable Paul Muiru. The Commissioner of Parliament is none other than our Deputy President, Eastern Uganda, Honorable Nambeshe Baptist. Now, who do you think is the lock, ladies and gentlemen? The leader of our parliamentary team is none other than Honorable Joel A. Samoni, Nekawa West constituency. People power, our power, NUP, everywhere. You can have your seats, please. And all those other factors. Yes, Joel Ssenyonyi yasigaddewo nga leader of opposition. John Baptist Nambeshe agenze mu kubeera commissioner. Honorable Muwada Nkunyingi yagenda okukulembera Kosase. Era nga bwogenda okuwulira njagala nkusomera list yonna nga bwefulumye owuliddemu ku mannya amapya
genkakasa ngo badde togawulirangako. Ekibiina kya NUP ekibadde kironda tekironze ba NUP bokka, kitabudde. Mulimu ebibiina nga UPC, mulimu aba UPC abalondeddwa mu shadow cabinet, mulimu aba PFF abalondeddwa mu shadow cabinet oba FDC, byonna byebimu n'abebibiina ebirala kasita biba abibadde biri ku ludda luvuganya. NUP ebifo byonna tebyeyagaliza yokka, waliwo abalala beetaddemu awo. Ngenda kukusomera lisiti yonna nga bwegenze maaso n'okubanga etambula. Okusookera ddala, Leader of Opposition ye Honorable Joel Ssenyonyi akiikirira Nakawa West yakulira oludda oluvuganya era nga bwe kibadde akomyewo nga kizibu nnyo okumujja mu kifo ekyo era nga tolina muntu oba oli awo gw'obadde oyinza kuzzaawo. Chief Whip ye Honorable Paul Mwiru owa Jinja South Division East. Ono Paul Mwiru ekibiina kyasoose kumufrontinga nga speaker ne bamuwangula, then kakati bamuleese abeere nga yagenda okubeera Chief Whip ow'oludda oluvuganya mu Parliament. Deputy Chief Whip agenda okumumyuka ye Honorable Nakwedde Harriet, mumumanyi omukyalo yo Kayunga eyasookera ddala eri Nakwedde ne bamukuba akalulu ka district chairperson wa LC5 najja n'awangula akalulu k'omubaka wa Parliament agenda okukiikirira Kayunga district ng'omubaka omukyala. Kayunga district woman representative. Commissioner owa Parliament ye Honorable John Baptist Nambeshe akiikirira Manji ya Kaunti oyo abadde Chief Whip ow'oludda oluvuganya bw'ekibiina kya NUP mu Parliament. Kakati ku luno akomyewo nga commissioner mu office mwe baagobazzaake. Nambeshe mwakomeddewo. Chairperson wa Public Accounts Committee ye Honorable Patrick Nsamba Oshabe, akakiiko aka Park Public Accounts Committee, akakiiko ako Kasanda County North MP amanyiddwa nga Honorable Patrick Nsamba Oshabe yagenda okubeera chairperson w'akakiiko ako. Agenda okumumyuka agenda kubeera Honorable Sarah Lwansansa akiikirira Jinja City woman representative. Honorable Sarah Lwansansa oyo oyinza okubadde tomuwulirangako si wa NUP nenga wa opposition. Agenda okukulira akakiiko ka Kosase, akakiiko mukamanyi. Agenda kubeera nga simulala Honorable Mwadanku Nnyingi eyasikira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bubaka bwa Parliament ekya Dondo East. Mwadanku Nnyingi abadde mu ministry y'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs, Shadow Minister owa Foreign Affairs. Kakati wenjogerera akomyewo nga ssentebe w'akakiiko akakosase. Akakiiko ako mukajjukira ke kaatunda ennyo Joel Ssenyonyi we yakwatiranga ababbi kumpi buli mwezi ng'akwatayo ababbi. Kati ku mulundi guno baleese Honorable Mwadanku Nnyingi agende maaso n'omulimu ogwo era mulabye emirundi gy'abadde ng'akola omulimu gw'abadde akola mu office mu ministry eya Shadow Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga ekyamazima. Mwadanku Nnyingi y'omu ku basajja babadde bakola era akomyewo nga chairperson w'akakiiko ka Kosase yagenda okutandika okukwata ababbi ba ssente z'omuwi w'omusolo onaawulira. Vice we oba agenda okuba omumyuka we ye Honorable George Musisi ono Wakira municipality y'omu ku bannamateeka b'ekibiina kya NUP eyakuba Ibrahim Ssemujju Nganda n'amujja mu Kira municipality. Honorable George Musisi yagenda okubeera vice chairperson ow'akakiiko ka Kosase nga mukama we yagenda kuba Honorable Mwadanku Nnyingi, bonna bannamateeka. Chairperson Government Assurance Committee, ana akakiiko okwatula nga Abedi Bwanika nga Joyce Bagala ye mumyuka we. Ekibiina kya NUP kyakola reshuffle ne kibajjayo ne balemerayo nga kakati tomanyi na wawe bali baatuuka n'okkubwa akalulu. Government Assurance Committee akakiiko ako ke balemerako kakati ekibiina kitaddeko Honorable Zaake Francis Butebi agenda kubeerako era ng'agenda okumumyuka ye Honorable Adeke Anna Ebajju owa Soroti District Woman Representative oyo si wa NUP naye nga waludda luvuganya. NUP yeekoze gavumenti yayo yakintabuli tesosodde. Chairperson Government Assurance Committee Honorable Zaake Francis Butebi, then omumyuka we ye Honorable Adeke Anna Ebajju owa Soroti District Woman MP. Bwe batwe bagenda okukwasaganya akakiiko ako. Akakiiko nkugambye ke kaaliko Abedi Bwanika nga ssentebe waako, Joyce Bagala nga ye mumyuka we. Ekibiina kya NUP ne kibayita ne kibajjayo amannya ago John Baptist Nambeshe yagasoma ne bayambibwako Speaker Anita Amongo n'abalemeza mu office eyo. Kati bonna Anita Amongo talina kakiiko kwe yateereddwa, talina ministry gye yaweereddwa, teyakomezeddwawo mu kifo kyonna, agenda kubeera nga ordinary MP mu Parliament. Abamu kube yalemesa kube yawaganyaza bone mu Parliament tebasobodde kukomawo. Kakati ne tugenda maaso. Chairperson Local Government Accounts Committee Honorable Betty Namboze bakireke Mukono Municipality. Vice Chairperson Local Government Accounts Committee omumyuka we agenda kubeera Honorable Abel Nassa Mudiobole. Oyo Mudiobole mumumanyi owayiga nga municipality oyo yaleeta ensasagge mu kalulu. Otwogerera agenda kuba amyuka Honorable Betty Namboze bakireke mu kakiiko aka Local Government Accounts Committee
era mugenda kutegeera emirimu mu bujjuvu gyagenda ogenda maaso n'okuba nga akwasaganya. Akakiiko akalala kabayita Pan African Parliament Representative Honorable David Luchamuzi Kalwanga atukiikirira wano ab'Ebusujju constituency, era ekifo kino oba akakiiko kano yakabaddeko ono naye tebamukyusizza nga kiraga nti alabika emirimu agikoze bulungi nnyo, alabika akakiiko akakiikiridde ekibiina kiikiridde bulungi nnyo ku kakiiko ako, bwe bato ne bamukomyawo. Honorable David Luchamuzi Kalwanga n'akomawo mu kifo ekyo nga chairperson ow'akakiiko nga chairperson owa local owa Pan African onabeera mu kiise representative Commonwealth Parliamentary Association representative Honorable Nantongo Fortunate Rose owa Kyotera District Woman Representative. Kano akakiiko oba okubeera nga atuula ku mukago guno ku lw'ekibiina kya NUP nga owulira ekigambo Commonwealth Parliamentary, amawanga agaaliko mu luse olumu ne Bungereza gayina wegeegattira awamu ababaka ba Parliament abava mu mawanga ago ne baba nga batuula, era mujjukira Uganda yakyazaako ku lutuulo olwo. Kakati ono y'omu ku abo b'oba ogenda okulaba oba b'oba osuubira nga bagenda maaso n'okukiikirira Uganda ku mutendera ogwo. Kakati agenda kuba nga agendayo sayidi eyo Commonwealth ne weriba nga buli ggwanga lyonna nga lyaliko ettwale lya Bungereza. Kitegeeza Honorable Nantongo Fortunate Rose owa Kyotera District Woman Representative ajja kuba nga ali presenting ekibiina ekya National Unity Platform. Oba banaaba muyise Jamaica, banaaba muyise Canada, banaaba muyise mu ggwanga lya Malta oba mu Bungereza, kasite eggwanga liba nga lyaliko ettwale lya Bungereza ne bategeka, jjukira kitegekebwa buli mwaka, kitegeeza awo agenze kubeera nga akiikirira ekibiina kya NUP. Parliamentary Union of the OIC Members States Representative Honorable Hassan Kirumira ono naye agenda kuba nga akiikirira ekibiina kya NUP sayidi awo nga bw'ogenda ogenda maaso n'okuba nga ate okitegeera bulungi nnyo nga bwenzize ngenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako byonna nga bwe bigabiddwa ebifo byonna, tusobole ogenda maaso n'okuba nga ate tubikwasaganya. Wuliriza, Interparliamentary Union Representative Honorable Nabukenya Brenda Oweruwero District Woman MP. Brenda Nabukenya agenda kubeera representing ekibiina kya NUP ku kye bayita Interparliamentary Union Representative. Kakati obwati bwagenda ogendayo Parliamentary Pension Scheme. Honorable Kawalya Abubeka owa Lubaga North agenda kubeera nga akiikirira ekibiina kya NUP ku kye bayita Parliamentary Pension Scheme. Olutuulo olwo oba olukiiko olwo olutula ne lubaga oba ne lutematema obusiimo obugenda maaso n'okuba nga buweebwa ababaddeko abakungu ba Uganda. Bw'atyo ajja kuba atuula ku kakiiko ako akanaagenda nga maaso n'okukakkalabya omulimu ogwo. Wuliriza, bayita shadow cabinet nga bwe njikusomedde. Honorable Harriet Nakwedde Deputy Chief Whip and Shadow Ministry, kati ono abadde afunye ebifo 2. Honorable Nakwedde ye Deputy Chief Whip ate nga ye shadow minister ow'ensonga za presidency. Kati Nakwedde agenda kuba yavunaanyizibwa ku nsonga za mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu mu office ya president wataba. Honorable Harriet Nakwedde ajja kuba nga gye emirimu gyagenda maaso n'okuba nga akwasaganya. Honorable Karim Masaba agenda kubeera minister, kati wano ndi ku list y'aba minister, ngenda kuwandooza n'ebibiina byabwe. Nakwedde wa NUP, Karim Masaba wa independent naye nga ali opposition leaning, cooperatives and microfinance. Kano nno list eno eriko abantu 30. Ensonga lwaki bagiyita shadow cabinet, bagezaako okulaga nti eno singa be babadde mu buyinza yo cabinet yaabwe bweti bwe badde egenda okufaanana, era bagezaako okulaga nti singa mutuleka ne tukwasaganya obuyinza shadow cabinet yaffe, cabinet yaffe bweti we yandibadde. Nga kano kabonera akalaga nti NUP kyandibadde kibiina singa kibadde kifunye obuyinza, kyandibadde kibiina ekisobola okukekkereza ssente y'omuwoomusolo nga bakulaga cabinet bwe yandibadde. Era Joel Ssenyonyi akyogedde nako n'ategeeza nti okubeera ne cabinet ng'erimu baminisita nga 8 ekyamazima kuba kwonoona ssente za muwoomusolo ne baleeta alternative. Era ensonga lwaki babateekawo oba ensonga lwaki bajja ne balonda kye bayita shadow cabinet, okwogezaako kusiigira ekifaananyi nti gavumenti esobola okukekkereza ssente z'omuwoomusolo ng'eyita mu kukekkereza ku bakozi abaayo, era ng'ekyo ekikola ng'eronda cabinet nga ntonotono basobole okuba nga bakwasaganya emirimu mu ngeri gye bateekeddwa ogikwasaganyamu, si kubeera na cabinet ng'eriko baminisita 8 abamu nga n'emirimu gyabwe tebagimanyi. Kakati ekibiina kya NUP kyo bwe kityo bwe kikola, baminisita 30 ebifo byonna ne bagamba nti bebasobola obikwasaganya. Kakati be bano nkusookedde ku Nakwedde ye minisita owa presidency, ensonga z'obwa president.
Honorable Karim Masaba, Minister wa Cooperatives and Microfinance ali independent. Honorable Sewungu Gonzaga, ono ye Minister wa Defense and Veteran Affairs wa NUP. Honorable Sheila Amaniyo, ono Minister of Information and Anti-Corruption wa NUP. Kati kitegeeza wano baba bagasse kati yo mu government ya Museveni ministry ne baamu babiri. Minister of Information and Anti-Corruption Honorable Sheila Amaniyo yagendo jikwasaganya. Honorable Dr. Ennis Apio Atuko ono wa UPC. Ekibiina kya NUP kimulonze okubeera Shadow Minister wa Science, Innovation and Technology. Honorable Kasule Ismail agenda kubeera Minister wa Trade and Industry ono wa kibiina kya ANT. Awono yo NRM yalonzeewo omuyindi. Minister wa Trade NUP eronzeewo Kasule Ismail. Ate nga wa ANT akiva mu kibiina kya Mugisha Muntu. Honorable Akero Patrick Onguti agenda kubeera Minister wa Local Government era ava mu kibiina kya DP. Mu ministry eno government ya Museveni yo yalonzeewo Balamu. Kati NUP yeronzeewo Okero Patrick Onguti. Honorable Sebina Javira ono yakubye Mathias Mpuuga ekigo yamubye akalulu amujje Masaka. Javira Sebina bamulonze okubeera Minister wa Finance, Planning and Economic Development awo ministry badde Matiya Kasaija wa NUP. Honorable Charles Tebandeke wa NUP era alondeddwa nga Minister wa Animal Industry and Fisheries. Honorable Alobo Joan Akom ono alondeddwa okubeera Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa kibiina kya FDC. Eno ministry gye bamuwadde yebaddemu Honorable Muwadanku Nnyingi agenda kubeera Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa Shadow Cabinet mu Shadow Cabinet egenda okubanga ekulirwa Joel Ssennyonyi. Honorable Sumaiya Nabawanuka ow'Emubende agenda aweereddwa ministry erimu n'abakooba mu government y'abali Lands, Housing and Urban Development wa kibiina kya NUP. Honorable Susan Asumaiya Nabawanuka kakati gwe balonze nga Minister w'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Honorable Lukanga Moses Musanje alondeddwa mu ministry ya Energy and Minerals. Eyo ministry badde mu Ruth Nankabirwa side eri naye nga baamusudde. Kati NUP ereso waayo ye Lukanga Moses Musanje. Honorable Kaluya Andrew Kiza ye Minister w'ebyenjigiriza. Baliwe balonze Janet Museveni, bano balonzewo Andrew Kaluya Kiza akiikira abantu b'ejjinja side eyo. Honorable Kiza Hakimu Saula ono alondeddwa nga Minister wa East African Community Affairs era ono wa kibiina kya NUP. Honorable Jimmy Kanabi naye nga wa NUP alondeddwa nga Minister wa Public Service. Wano ndowooza we baatadde Katumba Wamala side eri. Honorable Dr. Timothy Rusala Batuwa alondeddwa nga Minister w'ebyobulamu era nga wa NUP. Honorable Dennis Sekabira alondeddwa nga Minister wa Internal Affairs. Wano yo government ya Museveni yalonzeewo atali munnansi wa Uganda. Amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga. Kati yo NUP eronzeewo Honorable Sekabira Dennis ye Minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga. Honorable Naluyima Betty Ethel ow'Ewakiso alondeddwa nga Minister of Gender, Labour and Social Development wa NUP. Honorable Robert Maseruka y'omu kuba in fact ye muvubuka ye muto ye mubaka akyasinze obuto mu Parliament eno y'e12 era ng'ekibiina kya NUP kimulonze okubeera Minister ow'abavubuka n'abaana. Maseruka Robert ono wano ndowooza abaasikidde Honorable Kabuye Frank yabadde mu office eyo. Honorable Fred Jalameso ono wa UPC bamulonze ku Ministry y'ebyobulambuzi, Ministry of Tourism and Wildlife. Honorable Jamal Mukuve ono naye y'omu ku bavubuka era abato abazze. NUP emulonze kubeera Minister w'amazzi n'obutonde, Minister of Water and Environment. Honorable Patrick Kuteesa ono yakuba Abedi Bwanika ekigo bamulonze okubeera Minister w'ebyobulimi, Minister of Agriculture era agenda maaso n'okuba ng'ogwaguka kalabya. Ono Patrick Kuteesa ye yakuba Abedi Bwanika akalulu. Honorable Okoti Peter bamulonze okubeera Minister for Special Regions wa kibiina kya DP. Honorable Caps Fungaru ono bamulonze okubeera Minister ow'ensonga z'eddembe ly'obuntu, Human Rights wa kibiina kya FDC. Honorable Abdallah Kiwanuka bamulonze okubeera Minister w'amateeka baliwe baatadde Mau, Minister of Justice and Constitutional Affairs wa kibiina kya NUP. Eri balinayo Mau eno balinayo ono. Honorable Zahara Lwirika bamulonze okubeera Minister wa Kampala Capital City Authority wa NUP. Honorable Asinansi Nyakato bamulonze okubeera Minister wa Works and Transport wa kibiina kya PFF.
Nyakato Asinason naye babadde yadde yesimbyeko ku bwa speaker naye n'atasobola genda maaso nakubanga awangula. Kakati ekibiina kya NUP kimugondomoddeko obwa minister obwa Works and Transport. Honorable Zambali Blasio Mukasa gwe balonze nga minister ow'ebyemizannyo, Minister of Sports wa kibiina kya NUP. Honorable Hussein Muyonjo abangi gwe mumanyi nga Swengere bamulonze okubeera minister ow'ebyobuwangwa n'okusanyusibwamu ndowooza culture and performing arts wa kibiina kya NUP. Honorable Luyimbazi Nalukoola kati ono ye ssaabawolereza wa gavumenti eya NUP oba kye bayita Attorney General. Kakati Attorney General w'ekibiina kya NUP wa gavumenti mu kibiina kya NUP ye Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Wabula waliwo amannya agatasobodde kubeera nga gakomawo. Abasinga obungi ne mu parliament tebakomawo, then ekibiina kya NUP kikuttaabo. Waliwo bootawuliddeeko naye nga listi yo bwetyo bwe tugenze maaso n'okuba nga tugifuna. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi aliko byayogedde awo ne yeebaza era n'ayozaayoza n'abamu ku banne abasobodde okugenda maaso n'okuba nga bafuna ebifo ebyo ebinene era ng'abamu ku bo abasuubirwa okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo kwe kuli Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola okubeera nga ye Attorney General ye ssaabawolereza wa gavumenti ku sayidi y'oludda oluvuganya oba shadow cabinet n'omukulu amayiddwa nga Mudyobole naye mupya mu parliament naye ng'agenda mu maaso n'okuba nga akakkalabya ekifo kye bamuwadde. Joel Ssennyonyi tabaddeeko mbeera yonna era n'enduulu wagiwulidde ebadde y'amaanyi nnyo okulaba nga bamukomezzaawo. Honorable Betty Namboze agenda kuba nga ye ssentebe ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku local government n'ebitundu ebirala nga bw'ogenda okuba nga ate obikuwasaganya obbiwulira. Honorable Zaake Francis Butebi ofiisi ye gye yalimu ya commissioner abasajja baagimulemesa Anita Amongo newankubadde Anita Amongo ku luno teyakomyewo ebintu bwe bityo bwe bigenze maaso n'okuba nga bitambula. Kakati wulira Joel Ssennyonyi olumaze okuba nga alonda oluvannyuma lw'ekibiina kya NUP okuba nga kimaze okuba nga kironda shadow cabinet nga kironza abantu mu bukiiko bwabwe n'ebintu ebirala byonna nga bw'ogenze maaso n'okuba nga obitegeera. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi aliko byayogedde era nga byayogedde ebyo byenjagala ngende mu maaso n'okuba nga nkutuusako nga sinnaba kubeera nga ngenda ku nsonga endala yonna otegeere bulungi nnyo engeri yagenda okugenda maaso n'okuba nga akwasaganyaamu emirimu gye kubanga jjukira ono ye Leader of Opposition kitegeeza yakulira eno kabineti yonna nga bwerondeddwa era olumaze bino byonna ne bamuwa omuzindaalo agezeeko okunnyonnyola n'okwongera okutemaatema kubanga shadow cabinet eno erondeddwa yagenda ogikulembera ate nga balina okupulizentinga y'amannya ago mu parliament kubanga gabadde geetaagisa n'oluna obutasukka ndowooza na lunaku zino obutasukka wiiki eno era nga kigambibwa okuba nti amannya gano gagenda kuba nga sinakindi okuba nga gasabumitingiddwayo dda. Leader of Opposition abadde alina okubaako byatangaaza era nga bwenjagala owulire bwagenze mu maaso n'okubeera nga abyogera gwali ku mukutu ogwa Region TV. Wuliriza ebigambo bya Ssennyonyi then nze nzije mbeere nga nkwongerayo. Thank you, Ms. G. Good afternoon. Bana Jemuli. Awase no Jemuli. Omanyi edda. Zesina timu gye mbagira naye waliwo timu gye nalumirirwanga. Nali sympathizer. Na timu eyo buli kiseera bagikuba kati nga nina mikwano gyange buli kiseera babeera mu maziga babeera mu stress kati nga mbalumirirwa. Timu eyo bagiyita Arsenal era njozayoza bannange mikwano gyange abagizi ba Arsenal balaba yogeyoge abamaniyo gira mukwatiramu katono. I firstly want to appreciate the party leadership, the National Executive Committee, for the trust and the confidence that they have in us as leaders to execute this mandate. So we want to appreciate, I would like to appreciate for this renewed mandate. Incidentally, on my end, I'm not so much in celebratory mood. I am really staring the task ahead in the face. It's going to be a challenging one, but I also don't like easy things. And so by God's grace, we'll be able to execute our mandate together with colleagues that we shall be working with in Parliament. These are proposals for our shadow cabinet. Our shadow cabinet has got 30 slots. The law says that we ought to have a shadow cabinet to mirror the central government cabinet. And as you know, they have about 82
cabinet ministerial positions. So ideally, we in the opposition are also supposed to have 82. But we want to keep projecting to the people of Uganda the kind of government we are going to have when we actually take charge. And so as far as we are concerned, 30 cabinet ministers can run a country. And so we don't want to do it when we get there, we want to do it now. And so we said we shall not have 82 shadow cabinet ministers. No, we shall have 30. Because when we take charge, we believe that 30 cabinet ministers are very adequate to run government. This business of creating all manner of cabinet positions for everybody, we believe in a lean government. So just to run through this, the Honorable Harriet Nakweda has already been mentioned as Deputy Chief Opposition Whip. She will also be occupying the docket of Shadow Minister for Presidency. The Honorable Karim Masaba, who is an independent, cooperatives and microfinance. The Honorable Gonzaga Seungu from Kalungu, Defense and Veteran Affairs. The Honorable Sheila Amanio Dravile, Information and Anti-Corruption. The Honorable Dr. Eunice Apio Otuko from UPC, Science, Innovation and Technology. The Honorable Ismail Kasule from the Alliance for National Transformation, Trade and Industry. The Honorable Okelo Patrick Onguti from the Democratic Party, Local Government. The Honorable Sevina Javira, Finance, Planning and Economic Development. The Honorable Tebandeke Charles, Animal Industry and Fisheries. The Honorable Alobo Joan, Foreign Affairs, she's from the FDC. The Honorable Sumaya Nabawanuka, Lands, Housing and Urban Development. The Honorable Lukanga Moses Musanje, Energy and Minerals. The Honorable Kaluya Andrew Chiza, Education. The Honorable Kiza Hakim, East African Community Affairs. The Honorable Jimmy Kanavi, Public Service. The Honorable Dr. Timothy Batua, Health. The Honorable Narima Betty Etho, Gender, Labor and Social Development. The Honorable Robert Maseluka, Youth and Children Affairs. The Honorable Fred Jalameso, Tourism and Wildlife, is from UPC. The Honorable Jamal Mukuve Ayagalachi, Water and Environment. The Honorable Kutesa Patrick, Agriculture. The Honorable Okot Peter, Special Regions, is from the Democratic Party. The Honorable Caps Fungaro, Human Rights, is from FDC. The Honorable Abdallah Chiwanka Ulimamayuni, Justice and Constitutional Affairs. The Honorable Zahara Mala Luidika, Kampala Capital City Authority. The Honorable Asinansi Nyakato, Works and Transport, she's from PFF. The Honorable Zambali Blasio Mukasa, Sports. The Honorable Hussein Muyonjo Swengere, Culture and Performing Arts. And last but certainly not least, our Attorney General, Shadow Attorney General, the Honorable Elias Wiba Zinalukola. Those are the 30 slots. Yes, you'll notice everyone might not necessarily at this stage be part of Shadow Cabinet, but we want to kick off and see how we keep moving, because we said we didn't want to have a bloated Shadow Cabinet. So we'll start us off and really want to encourage colleagues, let's go and deliver. Let's go and challenge the cabinet people on the other side and show people that we are an alternative government. Also,
you will notice that this shadow cabinet is reflective of all the opposition political parties in parliament. Now, I know, and some people have said, but we hear there's this political party, it has an MOU with the NRM, this one, we don't quite understand it. When you are a leader, and we are leaders, you try and accommodate everybody. You try and bring everybody on board. You try and move with everyone that says, let's move together. In the last months of the 11th Parliament, you noticed that each time we would come together with many of these colleagues from the various political parties, whether it was about the sovereignty bill and a plethora of other bills. And so we're working together. You'll see us with Honorable Jimmy Akena many times. You'll see us with colleagues from FDC, from DP, from PFF. And so we said, let's get onto a platform together. We might have a few differences here and there, whether it be in approach, whether it be in modus operandi, but we are saying we all want and aspire for a better country. So we have said, let's work together with colleagues. Because I know some people will ask questions, but now there's this party, now there's this party, we hear these ones. We have gotten individuals whom we have been working quite well together, and we believe we shall continue to work well together with them. That is NUP showing leadership. That is NUP telling the country that we are ready to take charge of this country, that we can bring everybody on board. So it's a very important thing to do, and it should not annoy anyone. It should excite people. The beauty, of course, is when you keep operating, we have done this in the past. When somebody along the way goes off track, you let them go. When somebody loses focus from the issues of concern to the people, whether it is an NUP person, whether it is FDC, DP, PFF, or UPC, and so on, ANT, we shall let them go. So no one should be worried that this one we are not too sure. We shall know them by their fruits. So along the way, we shall see what the fruits look like. If the fruits are not good, we have done it before to people who seemed very powerful, or so they thought, to people who were very close to us, even as NUP, but said, no, this is wrong, we shall let you go. This is not to intimidate colleagues, but none of us is above reproach, including myself. Twagala okwebaza obukulembeze naffe National Executive Committee obututise eddimu obutwadde obuvunaanyizibwa okulembera mu Parliament. Abamu ku ffe tuddiziddwa obukulembeze, ekitegeeza nti oboolyawo kibiina kibadde kitugoberera nga tuweereza, twebaza Katonda byatusobozeseza okukwasaganya, era nga tulina essuubi nti ate ku luno tujja kusukkawo ku ebyo ebitusuubirwamu. Era nga njagala okukubiriza bannange tugende tuweereze. Weewaawo baatubba akalulu, weewaawo bannayuganda banyiivu, ate olwokubanga banyiivu batusuubiramu nnyo bingi. Kyodoola bwe wabeerawo ebbago ly'etteeka mu Paalamenti, batunuulira nnyo ab'opposition newankubadde tubeera batono, kubanga essuubi balina mu ffe. So bannayuganda abo bannaye tuleme kubayiwa, tubaweereze, tuyimirire ku mazima, tuyimirire ku nsonga ezibaluma, tubeerere ddala alternative government. Bannayuganda batunuulire balabire ddala nti bano weewaawo obukulembeze bajja busobola. Shadow cabinet ngiyiseemu nga bweri kaakano. Of course ekyaddala obaolyawo twalyagadde buli mubaka n'afuna ekifo wasobola okubeera ekirala, naye nekitasoboka kaakano. Mwami Museveni kabineti ye erimu abantu 82. Etteeka ligamba nti ffe tulina okubeera ne shadow cabinet nga efaanana ebifo ebya central government. Kitegeeza nti tulina okubeera ne shadow cabinet y'abantu 82 ate nga tusobola okubafuna ffenna opposition naki, naye twagamba nti tubeere banjawulo muku, kubanga tugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni nnene, ministries mbitirivu. Oba oliawo abantu abatono basobola okuddukanya gavumenti
kakati ffe shadow cabinet yaffe erimu abantu 30 erimu ebifu 30 nga tulaga bannayuganda nti nga tututa obukulembeze tetwetaaga cabinet y'abantu 10 baministers 10 nedda tebeetaagisa baminisita 30 basobolera ddala okuddukanya gavumenti. Kati ffe tukiraga bannayuganda nti kisobokera ddala netugamba nti shadow cabinet yaffe ejja kubeeramu abantu 30. Bannaffe abatafunye ebifo tugenda kubeerawo mu palamenti tuweereze buli ngeri yonna. Tugamba nti ate kaakati ze sifunye bwa shadow cabinet muli mubaka abantu bakuwa okubeera omubaka tubakiikirire era mu palamenti tukolera wamu. Oluusi tulabawo njawulo wakati bwa shadow cabinet n'abatalina bifo kubanga tukolera wamu era tujja kukolera ddala wamu amapalapala enkubuulizo teweddeeyo saagala kuwunyawunya ennyo. Ekirala ndowooza kimulabye mu shadow cabinet yaffe eno erimu bannaffe ab'ebibiina eby'enjawulo aba NUP mwebali, aba FDC mwebali, PFF, UPC, ANT n'aba independence. Ekyo tukikoze kigenderere. Lwaki? Twagala okukumaakuma bannaffe tukolera awamu. Bannayuganda bulijjo batugamba naye lwaki temukwatagana, lwaki temwegatta? Bwewaawo waliwo ebyagaana presidential candidate n'ebirala naye ffe ng'abakulembeze kubanga NUP bannayuganda batwesiga ng'abakulembeze katulina okulaga obukulembeze bannaffe ne tubasika naawe bwe tutakkaanya nabo tugamba tugezeeko okukolera awamu. Twakakasa abamu bajja kubuuza naye ab'ebibiina abamu ebimu bemutaddemu nga tuwulira balina enkolagana ne gavumenti ya Museveni balina MOU balina ki muno tutaddemu bannaffe basekinnoomu betuzze tukolaganira awamu ne mu palamenti eno ewedde ensonga ez'enjawulo amateeka ag'enjawulo nga tuli ku sayidi emu era ng'ebirowoozo bye bimu. Tetugamba nti bannaffe bano abalowooza nga ffe tubasembeze. Ekikolwa ekyo kibeera kya bukulembeze. Tubasembeze tulabe nga tusobola okuweereza bannayuganda. Tewalina kubeerawo kweraliikirira. Ate kaakati abamu bemutaddemu tuyinza okuba tetubeesiga bulungi. Ffe nga pulezidenti waffe bw'atera okutugamba nti buli omu tujja mutegeerera ku bikolwa bye. Eno kabineti si yankomeredde. Ne wiiki ejja omuntu ayinza okukyusibwa. Ekyo twali tukikozeeko ne tukikola ne ku banene ne tukikola ne ku baffe aba NUP. Kati oba tusobola okukikola ku NUP ne tugamba nti nedda kati wava ku mulamwa gw'abantu ebintu bye bikola tukyabitegeera tukuggyeewo. Kati ow'ekibiina ekirala oyo ayinza otulema okukyusa tekisoboka. So bannayuganda baleme kweraliikirira bannaffe abamu bajja ogamba kati lwaki mutaddemu bano ne bano ne bano. Twagala tubakulembere, twagala okulaga obukulembeze nti naabo obaolyawo be tutakkiriziganya nabo tusobola okubakulembera ne tuweereza bannayuganda. Neyanziza nabadde nsabiddwa abamu nga tebaliiwo. We'll take that picture at an opportune time when they are all present because some are not here. So Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.